شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب Radio Bilal omukongozeemu amanyani ddoboozi Kasule Omar Makiyu okubeera nga tubatuusaako puroguramu ddaala wamu ne Sseekamu naffe neteredde dda era neetegefu okubeera nga abatuusaako byonna byonna byabatuusaako. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi ogwokuna omwaka 2021 ate wetuddako mu z'eddiini olwaleero ennaku z'omwezi 13 Ramadan kitegeeza twakasiibako ennaku 13 nabekikyo yenna akyasiibye beera ng'osiibira ddala ate era saba Allah akuwa obusobozi obumalako Ramadan nga yonna ogisiibye. Ate naawe omukosefu tukusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akusuusa obeere nga osobola naawe okujja n'otwegattako mu kusiiba omwezi ogwa Ramadan. شكرا يا رب شكرا يا رب يا خالق الأكوان Seeka yeteredde dda era eddakiika 8 ezakayita ku ssaawa 9 wagenda okutandikirawo nnyini abeere nga atutwala mu maaso biidhnillahi taala. Seeka buuza kubatuwuliriza. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okubanga tutuuka mu studio obudde buno ate nabanga tutadde mu basiibi b'olunaku olwaleero natuusa mwezi guno gwa Ramadan. Saba Allah atuwa obulungi bwagwo ate atuwa okuganyulwamu buli kyonna mbaka sallallahu alaihi wasallama kiyatuyigiriza nga kirungi mu mwezi guno. Tusaba Allah abeere nga akituwa. Allahumma amin. Awo wennyini Seeka wetugenda okusimbulira tutandikire wetwakoma olunaku olwaggwa olwa Sande eri twalaba ku nsonga ezisembeza omuntu okusika. Netulaba ensonga esookera ddala ey'obufumbo. Awo wennyini wetwali. Naam Seeka. Tugenze mu maaso obufumbo kitegeeza nti bwe buba tebuliiwo awo waba tewali busika. Era nga mu kyo kye tugenda okutambuliramu kyekigamba nti masailun yaqta'u tawarithu bayna az-zawjayn bit-talaq. Ensonga esobola okutulawo obusika bw'abafumbo ababiri okubanga tebuliiwo mwami n'omukyala naye nga butambulira ku kye bayita talaqu oba gye bayita talaka mu Luganda. Wetugenda okutambulira awo agamba nti at-talaqu okusookera ddala tokimanyi bulungi nti bayita talaka kitegeeza okwawukana wakati w'abafumbo ababiri omwami n'omukyala. Era nga talaka eyo si eyo kanno lwakuba nti talaka ekwatagana ku musajja naye ate waliwo ne kibayita al-khulu okweyambulula. Kweyambulula kirina amakulu wa mirundi mingi. Kati kusaidi ey'eddiini kitegeeza omukyala okubeera nga ayawukana n'omwami, omukyala nga kivudde ku saidi ya mukyala okusalawo kwe. Ate talaq omusajja iba evudde ku saidi ya mukyala wabula ayina emiteeko n'emitendera. Okusookera ddala talaqu kitegeeza ki mu lulimi Olwarabu yani at-tatliq at-takhliya okwejjako oba okwesamba oba okwewala oba okujjawo enkolagana okujjawo bridge wal irsal. Kirina amakulu mangi mayitirivu. So kyagamba nti yuqalu atlaqtu al-ba'iru min iqalati. Kiringa kitwandiise okusumulula okuta ng'omuntu bw'ayinza okugamba
nti ntadde eŋŋamiya nenjijja ku muguwa oba ngisumuludde kitegeeza nti wahuwa taliqun kitegeeza nti oyo aba kitadde nti taliqun nte eteereddwa wa talqun bila qaidin maanahu nga tataddewo kakwakulizo oba tataddewo kifundikwa kyonna so ekyo nno ekigambo kyakozesebwa ekigambo talaka nga kikozesebwa ku nsolo okuva edda naye kyakozesebwa ku sayidi eno ey'obufumbo eri omukyala maanahu talaqtu mraatan kyategeeza nti ntadde omukyala oba mukyala wange mutadde nahawa khallaituha fahiya taliqun kyekimu n'okugamba nti mutadde ne mwewaze khallaituha mulese fahiya taliqun alekeddwa oba ateereddwa aye mukhalatun au mukhalla an hibalati annikahi ateereddwa okuva ku muguwa gw'obufumbo nagamba nti wa talaqu lmar'a okuta omukyala kirimu ekirabayinunatiha an zawjiha okubeera ng'omusajja amwewalira ddala n'amwesambira ddala nga tebakyasobola kukola ki kubeera bonna kyava agamba atalaaqu mu lulimi olw'amateeka oba ku saidi yaffe ney'eddiini kitegeeza ki oba ku saidi y'abasajja bamanyi ilmu alfiqhi kuba kigwa mu fiqhi ilmu alfiqhiya wahakadha ilmu alfaraidu abamanyi balina engeri gye bakinyonnyola naye nga tekyawukana na fiqhu kubanga faraidu qita min alfiqhi au shiq min alfiqhi lwakuba nti yo eri waidi ne bajawula nefuuka fannan mukhassa kyava agamba nti huwa hallu qaidi aqdin bwe kujjawo hallu qaidin okujjawo ekifundikwa maanahu aqdin okujjawo ekifundikwa ekyaki annikahi au ba'dihi okujjawo ekifundikwa ky'obufumbo kyonna oba ekitundu ku kyo oba ekimu ku byo ebifundikwa kusaidia omusajja bingi eri omukyala naye nga tujja biraba nga Allah bw'abyogera bilafdhi talaqi wa nahwihi ng'akozesa enjogera eraga okujjawo obufumbo oba ebiyinza okwefaanaanyiriza enjogera ntegedde bulungi kibayite ekyo kibalina nti okujjawo obufumbo amakulu okumalawo obufumbo okwatula oba okukozesa amakubo amaki amakubo tujja galaba nga gefaanaanyiriza okuba nti omuntu akola ki ayawukana ne munne okusookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa mu Qur'ani atugamba billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim الطلاق مرتان شنو بلونجي عاتنا تغامبيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح إذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة واشتغل بلونجي ekyo ziraga nti okuwawukana kuli mu mateeka ag'eddiini ey'obusiraamu singa wabaawo ensonga naye wali wansi Allah agamba nti at-talaaqu marrataani maanaahu dalla ala jawaazi at-talaaq lirrajuli la yujawizu marrataini kiraga nti omusajja okubanga atamukyala we okufuuka omukyala nti akyali halaali gyali tekirina kusukka ku mirundi ebiri talaka bbiri omusajja azakkirizibwa okuwa mukyala we nga tezirina kusukka bbiri bwe zisukka ebbiri aba takyali ne bw'aba akoze eki omukyala oyo aba takyasobola kumuddira mu mateeka ga ddiini oba ntegerekese bulungi so wano batugamba abamanyi nti anwa'u talaqi bi ijmali oba ijmalan yani jeno emiteeko gya talaka giri ebiri okusookera ddala kita النوع الأول الطلاق الرجعي يجي تبوك وقرمو آيزو يبجيت الطلاق الرجعي talaka ey'okuzza omukyala oba embeera y'omusajja mwagobera mukyala we naye ng'atakkirizibwa okumuzza wa huwa an yutallika arrajulu zawjatahu talaqan yamliku raja'atiha fi iddatiha omusajja okuta mukyala we nga amutadde oluta olukkirizibwa naye ate nga ne mu lutoolo lwamutadde akkirizibwa okumuzza naddala ng'omukyala akyali mu bbanga lye lye bayita idda oba ebbanga ly'alina okutuula
katalqati alwahidati watalqataini nga talaka esooka ne talaka amakulu olugoba olusooka n'olugoba olwokubiri n'atuula idda eyo ine ebbanga lyayo terisuka ku myezi emeka Allah agyeyogera mu Qur'an n'agamba nti walmutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru okitegedde bulungi n'abakyala abo aba bateereddwa nga baawukanye ne babbaabwe mu bufumbo omulundi ogusooka oba ogwokubiri balina ebbanga lye batuula lya ntukula 3 amakulu entukula 3 abamu bazita enkulubiri 3 abala entukula 3 alhaidat salat alhaidat ekitegeeza nti ebbanga lya myezi 3 fahadhihi yahiqu aghani yahiqu lizawj ekyo nno nga kidda ku saidi yaki ya musajja yaba akirinako obuvunaanyizibwa murajaatuha madamat fil idda nga kkirizibwa okumuzza neddala ng'ebbanga terinaggwaaku erya idda walmutallaqatu raj'iyati agantarithu min zawjiha omusajja bw'abanga atadde mukyala we ng'amutadde oluta olusooka ekireeteza talaka kirina amakulu omusajja bw'ata tuli ku talaka gye bayita raj'iya talaka raj'iya zengoba omusajja zayinza okutaamu mukyala we naye nga akkirizibwa okumudda era ng'abalibwa nti akyali mukyala we newankubadde baawukanye olwawukana olukola ki olusooka oba olwokubiri so ne batugamba nti olwawukana olwo omukyala n'omwami babeera bakyasikiragana ontegedde bulungi babeera bakyakola ki bakyasobola okusikiragana singa kihappeninga nti omu ku bombiriri avudde muki mu nsi idha mata wahiya fil idda nga n'omukyalo oyo akyali muki mu idda kitegeeza nti omwami bw'afa nga omukyala abadde tannamalako idda ye tannamalako bbanga liri alina kutuula ery'emyezi 3 ntegedde bulungi omwami w'okumuzza omukyala aba akyali musika eri bbaawe liannaha zawjatun olw'ensonga aba akyali mukyala zawjatun agani laha hukumu zawjati madamati fil idda aba akyalina ennamula zezimu ng'ez'abakyala abalala dati zinga omusajja alina omukyala abasukka ku omu oba babiri omukyala oyo aba akyalina ennamula zezimu ng'abakyala banne abakoze eki abalala owulidde era hiya tarithuhu era alina asobola omusikira wahuwa yarithuha in matat fil idda era n'omusajja asobola okusikira mukyala we wadde aba yamugoba ng'akyali mu idda bighayri khilaafin bayina ahli lilmi fi hadha ng'ekyo nno abamanyi ab'obusiraamu tebakyawukanamu awo nga tutaddeyo ka point abamanyi olwaba tebakyawukanamu ejja sisinkanye n'abantu nga tebakyawukanamu anti bo bakyawukanamu nga bwe baagala kusinzira ku ndowooza zaabwe anti ne baali bantu ate ekyokubiri baali bamanyi bighayri khilaafin bayina ahli lilmi ekyayagala okukiraga omukyala ne bamugoba ne bamugaana bagamba gwe abaali bakutalaga abantu bano awamu nnansi bayita awamu nnansi abalina obulovu ku bintu ku byobugagga by'omufu ababbi mu bo nagamba nti ebyobusika bino obuseera bisinga bubbi bw'abantu bantu bisinga obungi boolesezaawo obubbi n'emitima emivundu gye balina obutagolera amateeka gaki n'obukafiiri abayidhawe bweyolekera kuba abantu oyagala okumanya nti mukafiiri linda afiirwa omuntu agambe nti mulamuze shariya bw'ojja okumanya nti buli muntu ennaka mru'un fiika jahiliya nabbi yakigamba omu ku basahaba alina kye yakola namugamba nti innaka mru'un fiika jahiliya kati n'omuntu obumanya nti akyali obwa jahiliya obujahiri buli obwedda mulinda afiirwe bw'onoolaba ng'atambulidde ku mateeka nga bwe gagamba ag'eddiini ojja kumanya nti ddala musiraamu nnyo naye nga be batono abasinga obungi obukafiiri obwa jahiliya obutamanya bukyabajjudde kale n'olwekyo ensonga bwekyo bweri abamanyi bajegattako nga mukyo osobola okugenda ekitabo ekibwa al ijma'u safha eyana munya ekitabo ekira kitwa raddu al-mukhtari ala dula al-mukhtari nakyo mujallado gwokusatu safha eya 388 ekigambo ekinyogedde ku ekiri ku nsonga eyo waliwo ekigambo ekitabo kitwa aqdu al-jawahir thamina
nakyo mujalladu gwa 2 safha ya 212 والبيان في مذهب الشافعي مجلد قومين صفحة ya 205 وهكذا المغني لابن قدامة مجلد قومين صفحة ya 19 n'ebitala bingi kashafu al-qanaya al-adb al-fa'id byonna binyonyola ensonga eyo gye twogeddeko abamanyi abakukutivu bakikola ki omukyala bw'aba akyali mu edda lyebbanga omukyala lyatuula nga bamugobye oba nga baawukanye nebba okwawukana okutono okwo kulimu emirundi ebiri kusobola okuba nga kwekusooka oba okw'omulundi ogw'okumeka naye teriyo gwakusatu wadde ogwokuna wadde okwolongerako awo at-talaqu marratani mu buyinza bw'omusajja Allah yamuwa obuyinza bwa mirundi ebiri yasobola okwawukanira ne mukyala we ng'amuzza naye bujje waffe wano mu Uganda mu society zaffe mwe tuwangaalira kikwewuunyisa omusajja ayinza okuba yakagoba mukyala we mirundi 10 kituufu wawulidde ng'amugoba olwaleero enkya n'akomawo n'amugoba luli ne baddingana ne baguma luli n'amukasukula n'ebintu ebweru okisegera bulungi kwegamba abantu bali mu kuzannyira mu mateeka ga Allah nga bwe bakola ki naddala bwe kijja ku nsonga ya talaka naddala bwe kijja ku nsonga ya talaka abantu bafu okiwulidde oli n'agoba mukyala we ne bamala ebbanga lya myezi nga 8 owulidde n'amala n'amuzza ye exactly n'emyaka 2 yes idda tenaba nakuggwako no idda yaggwako dda kuba ekyokumuzza nga idda ewe tennaggwako tekirina mutawaana bw'abeera mutalaqatul arraj'iyya naye bw'abeera nga ebbanga lisuseewo waliwo obukwakkulizo ate abakyala singa baali bamanyi Allah abasaasire Allah asaasire abakyala n'abaana abawala Allah abawe okusoma kumanya eddiini kubanga omukyala mu bulikonda bw'asobola okubeera ng'alumizaamu omusajja buyitirivu tolaba nti babyegobya ebyekisirusiru n'amugoba asoma agenda ki omukyala we valuing teweeguya omusajja oyo Allah bw'abanga yakutonda ajja kugabirira genda otuule idde gweko nga takunonye mulumye kuba Allah yakuwa right osobola n'okufumira omusajja omulala nga idde gwe eweddeko nga takunonye okitegedde bulungi oteeka era bw'aba akunonye alina kuddamu n'akuwowa bupya n'akuwa mahare mapya owulidde naye abakyala ku mirembe gino simanyi lwaki be andamanyinize nnyo basizza nnyo value yaabwe nnyo eddiini tebannagiyiga bulungi Allah era edduwa gye tubasabira yokka bategeere eddiini ate bagisibe bandi gyeyagaliddemu nnyo oba omusajja abamirembe gino tayinza kumanyiira ng'omanye eddiini kituufu ddala ontegedde bulungi yes obusiraamu bwakuwa priority bwakuwa obulukusa bwakuwa okwesalirawo ku nsonga kuba oli agamba nti lwaki talaka bagiwa omusajja naawe baakuwa obusiraamu bwenkanya naawe olina khulu bw'olaba ng'ekisajja kino olaba nti tojja kusobola kuwangala nakyo oli waddembe okugamba nti akakati mumanyi Sulaiman nti twawukane nze nsazeewo nkweyambulule kituufu kwata bukwasi mahale ogamuddize olidde ngambe nti amahale go gaagano munnaye ngenda bali tukyalina gye tukola ki gye tulaga buli omu agenda akola ebibi kituufu ddala ntegedde bulungi naye nno tobikola abamu babikola ate n'abakyala bwe batuuka awo waliwo abekozesa akajanja bakola batya bw'amala okufunayo boyfriend ng'afunye walaga ng'ajjaga nti omanyi nti amahale baliwo gwe banyumiza ssebo ng'aga nti amahale go gaagano munnange tetulina gye tulaga ng'agenda nga tewali nsonga wabula ensonga eri emu aba afunyeeyo ki kale oba afunyeeyo ow'essente ompulidde bulungi ago tegaba mateeka manyi abantu baagala nnyo okwesembesa obusiraamu mu nsobi ate bajjukire nti banonika kiba muba musibye kifundikwa bakiyita kifundikwa nga kivaawo lwa nsonga omuntu gy'alina okusimba kubanga era tova buvye ino gamba nti kwaka amahale go nedda aba abawoowa oba abakulu mulina okuyita mu nsonga ne mutolega min ahliha
awulidde ne wabeera nga abantu bano Allah tugamba sourate Nisa fa in khiftum shiqaqa bainihima bamba mutidde okuba nti abantu bano baawukana omwami n'omukyala fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha owulidde neeri tuyiteyo batuule mu nsonga ezo bazisolovinge enyuwafiqa illaha bainahuma Allah baba asobodde n'abeera nga bawafaka ne bakwatagana ne baddiŋŋana ate era webiba birimi era balina ebbaawo era ne bwe biganye era nga musala solution exactly nga waliwo ensonga tezijja kusoboka. Nze nja kuwa ekizampa emu. Waliwo abantu abamu omanyi waliwo abasajja nga balina embeera zaabwe ewaka bwabwe omuntu omulaba mu kkubo naye nga bw'atuuka ewaka owulidde yeeyisanga bw'akola ki yes nga mukyala ga nti bannange nze sisobola kugumiikiriza mwami wange ono nzina ebintu one time bampitako mu consolation waliwo omu actually nali bamanyi naye ng'omwami bwadde ewaka yeeyisanga bw'ayagala omukyala nga complaining agamba naago omusajja mpisa bubi ankuba empi tampa kitiibwa wali baana ampisaamu amaaso ate be bangi nno owulidde kati agaseeko ekyokumukuba n'agattako ekyobutamuwa kitiibwa owulidde oba mu makubo oba mu ki nze nalaba omusajja ng'ayita mukyala we gwe osinika ki ebinnyo kati ogenda mu bantu nawulira nga nsanyaladde nga mukyala we ddala nga n'abaana abayina ya rabbi ensi yabaaki kubutamanya value ya buli omu oli alowooza nti bw'awasa omukyala atutte mukozi waka oba oli n'alowooza nti bw'awasa omukyala house gaalo embeera yeyo kyova olaba ng'ekola ki abasajja tulina nnyingi so mu nfunze ennyo talaaka eno gye twetoloddeko talaaka eno eya rajii ya mirundi ebiri lwaki tubireese muno kubanga ne muno bijjaamu mu busika ndowooza olabye nti talaaka omukyala wabeera ali wabweru wa talaka bw'abeera wabweru wa talaka tabeera musika naye bw'abeera akyali mu idda nga omukyala oyo omugobye ebbanga ly'emyezi tegirina bakola ki kubanga osobola omugoba noga nti munaye omanyi Fatuma nti genda kewammwe nkutadde sooka oddeko ewammwe kitegeeza nti akaseera kagenda kutuuka akomewo akole ki afumbe oddayo n'omunona ebbanga eryo terina kusukka myezi 3 era bwe lisukka obuyinza Allah yabuwa omukyala okusalawo bw'asalawo addeyo olina kuddamu n'omuwoowa buto n'amahale n'omuwa mapya bwe kiba kiganye asobola okugenda n'afumbirwa n'anoonya omusajja omulala amukola ki amuwasa seeka sijja kwongerako talaka yakubiri tujja gikwata ku nungi ogujja naye njagala twetululire nnyo ku talaka eyo arrajii omusajja akkirizibwa okugoba mukyala we kubanga waliwo ebibakyankalanya waliwo omukyala ng'alioka naye nga tasaala seeka nga tasaala eyo nsonga nkulu kuba zizimu ku nsonga ezikuleetera omusajja oga nti mukyala gwe sooka oddeko ewammwe bakubuulireko ku byeddiini ate tomale bamugoba osooka mulaga nti eswala eno nkulu nnyo yes ate si talaka asobola ogitulya n'awaka wennyini kuba talaka yes nemwawula n'omugamba nti genda mu kisenge gundi nawe nosigala mu kisenge gundi nosigala nga omulabiririra awaka okitegere bulungi nga naye waali oba kisoboka n'omugamba nti kino kyo kyetaagisa osokoddeko ewasenga owulidde omale ebbanga lya myezi 3 bamala okubuulirira nodda olina omuno nange ebbanga eryo terinaggwako ery'emyezi 3 nojja n'omukima so okusinziira ku nsonga zibaawo waliwo omukyala nga tatya bbaawe nga tamuwa kitiibwa okiwulidde yes nga tamuwa kitiibwa kubanga njogera ku nsonga ezituyinza okuyitamu amangu naye omusajja ng'abulidde omukyala naye ng'omukyala akoze eki takkiriza yes n'amugoba olugoba olusooka noga asooka oddeko ewasenga empisa asooka akuyigirizeko ku mpisa oba omwami n'ayita osenga namuga asenga nti njagala tule mu nsonga bwe zitibwezi naye ensonga zino zimpisiza mukyalo ono muwadde talaka esooka ne mwawula n'omukyalo oyo paka nga azze muki mu nteeko n'atereera bulungi
gye bali kuba buli bangi nnyo ekitegera bulungi baba ab'ekitiibwa kada ye waka yeerabawo nga bboosi bwe bityo bibeeramu mu nsi naye ekikulu mu kyo ebyo byonna byonna obusiraamu kye butwagaza kulongoosa nti eryo nalyo kkubo tulikutta lijja kulongoosa ensonga endala enkulu seeka abakyala bakola shiriki mungi ne shiriki ayinza okuba wamuwasa nga tamulina naye najja n'ogenda okulaba ng'atandise okukyama nomugamba nti gwe nno kati nkulaba okoze eki owabye n'ogezaako mmutereza n'akola ki nomugamba nkutadde n'omuta olugoba olusooka n'agenda ne yeetereza bw'omuzza ogwokubiri n'asigala nga kyekimu kyaliko n'omuwa olwokubiri n'olumuwa n'omuzza ogwokusatu tadda kasita kiyitirira kiba kiyitiridde ng'omuteera ddala ng'agenda kubanga waliwo asobola okutereera waliwo oli gwe bayingizaamu obuyingiza ebintu nga si kyali naye nga olwokuba peer groups manyi abakyala bebakwataganako awamu owulidde oluusi abamu ababi bayingiza mu bannaabwe ebikyamu ne babigoberera so embeera efaanako bwetyo era zonna tuzitunuulira talaka bwe zisinziira okuba nga ziweebwa abakyala kyenjagadde okukkaatiriza nti omukyala agobeddwa olugoba olusooka asobola okuba nga akyasikira bbaawe naddala nga idda tennaggwako idda lyebbanga omukyala lyatuula lya myezi 3 Allah yali tugamba dda atukulamu entukula 3 entukula 3 ze bagamba ye mukyala okulwala haidha menstruation periods kuba buli mwezi n'amala n'atukula entukula ezo 3 kasita atukula gye myezi 3 omukyala oyo ate n'embeera mw'omugobera naye ematalinga owulidde kuba toteekeddwa muwa talaka bw'oba omakakaza nti mukyala wo onaayawukana naye toyina omwezi gw'onaamugoberamu toyina kwegatta naye kyekisookera ddala ekyokubiri ateekeddwa okuba nga tomugobye ng'ali mu menstruation periods ontegedde bulungi ezo ensonga bbiri omuntu yenna naye kati ogenda bw'onoonyereza omusajja olubuto bamugoba naye bw'omugoba gwoba weesibye enkalu kubanga ila antadaa hamliha paka lwanaazaala ow'olubuto naye kati ono gwogobye nga mukyala tannaba kufuna lubuto byolina okwegendereza bye bino wammanga 1 oteekeddwa okuba nga mwezi gw'omugobeddemu toweegattangako naye ekyokubiri oteekeddwa okuba nga omukyala oyo omugobye naye nga tali mu haidha tali mu menstruation periods ze mukyala buli womugoba nga ali mu nsonga zaabwe eyo teba talaka kuba kyatuukawo ku mulembe gwa nabbi sahaba ayitibwa Abdullah ibn Umar yagoba mukyala we mukyala oyo yamugoba n'amuwa ate talaka eri bagiyita talaka bagiyita batya tulina bwe twagiyitanga olugoba tonziriranga owulidde olugoba tonziriranga so n'amugobera ddala olugoba sinzigwe exactly kati olwo olugoba okukyegeeza temuliddingana abadan owulidde ng'amugobeddemu haidhi mu menstruation periods amawulire ngatuuka eri kitaawe n'agenda yeebuuza ku nabbi salama n'amugamba mugamba amuzze mangu naye nga Ibn Umar yali olwedde yeetamiddwa omukyala nga tamwagala naye n'amuzza omukyala amala otukula then alyoka amugoba ate mwezi oguddako nga teyeegasse naye era nga talina menstruation periods Sahaba n'akikola n'amala n'amuta okitegedde eyo yita talaqul bid'i wala talaqul bid'i wa talaqi sunni naam abatuuliriza nkibakweba naam tubadde mu talaq katujje obulango buno katono ate tubere nga tukomawo biidhinillahi taala Chezomani yake tumezewa Radio Bilal omukozewa eddakiika ziri 40 ezakayita ku ssaawa 9 ogw'emisana ogwaleero. Tuli wano ne Seeka Omar Kasule Sulaiman yateredde dda ensonga muziwulidde
abagoba abakyala nga temwekkanyiza mateeka ga busiraamu ate ne mubaliza ng'ebbanga lyaggwako dda mulina obuzibu bungi nnyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Atuwuliriza ojja yita ku mpewo zaffe 075886 kobeyita obeere nga obaako kyobuuza nga seka wakyagenda mu maaso dakiika ntonotono muyite ku ezo essimu biidhinillahi taala. Namuseeka mpozi waliwo seeka Imaamu Mugweri ke yatunasohamu kalungi tetwandeetaza at least mu buli region waveeyo omuntu kuba region zaffe ziri nnya central western eastern ne north so asobola okubeera nga mulage nti muwuliriza abantu basobole okufunamu ebibuuzo okusinziira ku gundi yammwe gye muli. katulabe ono avuddewa mu region ki? Naam. Ali ku simu. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Okuva mu region ki? Obadde musiraamu ng'omukyala si musiraamu? N'asiramuka? Lwaki tomusiramula? Okola otya ku ssaawa eyo? Abaana bo obazadde muntu atali musiraamu? Museka kakuddemu ssebo. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Abuuzizza seeka nti ayina omukyala si musiraamu naye yazaala abaana b'abaana basiraamu. Omukyala ono ayagala musiramula naye akola atya? Kyekibuuzo kyabuuzizza. Ayagala musiramula naye mubuuzizza nsonga ki emulemesezza? Sekomanyi lwaki nze. Ali ku simu. Waalaikum salaam. Amannya ne region mwavudde twagalayo abantu babiri mu region. District naam. Nkuyo omukyala nga si musiraamu naye musubiza omwezi guno ogw'Alamanzaani nga si musiraamu. Omukyala ayagala okusiramuka kirizibwa okumuwa owamu guno omwezi. Barakallahu fiikum. Ab'Mukono district ekibuuzo ekivuddeyo kyekyo seeka yafuna omukyala nga si musiraamu mu Ramadhaani amusiramula amuwoowe. Naam, barakallahu fiikum. Tusandike n'oli munnaffe yabuuzizza yagambye nti akola atya okumusiramula? Akola atya okusiramula omukyala? Amasimu leero nga mangi. Ali ku simu. Amannya ne region mwavudde? Amannya kati mutondereza ndi Buyukulu. Ebeera Eastern. Kakati nina omukyala musiraamu naye si musiraamu. Naam. Nga si mukuteeko. Sooka ddemu ekibuuzo. Omukyala gwe nina musiraamu naye si musiraamu ate tosiiba si mukuteeko. Asobola osiiba nga tomukutteeko. Barakallahu fiikum. Oyo avudde mu Eastern seeka. Ye si musiraamu naye omukyala gw'alina musiraamu. Omukyala asiibe nga tamukutteeko. Allah, mwana omusajja agenda kukubuuza. Naye nno omukyala si musiraamu naye nze ndi musiraamu nsiiba naye simukwatako. Ali wali wabbali mulinzi kakati eyemu kakati oli okusiramula omuntu teri asiramula muntu. Omuntu ye yennyini yakola ki?
lwaki kubanga ekigambo okusiramuka abamu tebakimanyi kitegeeza kwewaayo istislaamu lillah okwewaayo kati gwogenda okwewaayo ku looli waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh naam boyogere kazinga naam 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 barakallahu naenda walia waka mazee miaka zingine mmoja amanyi mwili kwa mle ukana na nenju ekustande kai na chikabira abana naam atuka no kale kitano rusuku wangu kwa kama utu ekustande kai ne chaba yekasira kitano atiya ondabigira bulali kana na ye okay kale barakallahu fiki oyalinga atuwadde answer naye okusoma obusiraamu kikulu okusoma obusiraamu nsonga nkulu saba Allah tuwe tubutegeere seka mubufunze tusooke tuddemu bali kubaka ebibuuzo byonna bifaanaganye naye katubiddemu ekisoose munaffe agamba ndowooza oli tumuzeemu tosobola kusiramula muntu yeesiramula yekka exactly omutima gwe yennyini yagamba nti bannange nze obusiraamu mbwagadde okitegedde bulungi bwabwagala era ye kennyini agenda kuluma nze olwaleero nina gwenkedde okusiramula naye musiramulidde ku ssimu yasooka kunkubira ssimu nagamba alina ayagala okusiramuka naye nga ye mu state yeemu nagamba naye nawe njagala ogenda naye nedda alwalira asembeyo nga ngamba nti seeka okusiramukira ku ssimu kikyamu nemuga tekirina mutawaana faddal nemusiramulira ku ssimu era nsaba Allah munyoze mu busiraamu naye agambe nali nayagala dda omulala yannumba ku office nagamba nti nali nayagala dda nze mu ssomero gye nnali nga mbeera n'abasiraamu tusaala nabo nga mbeegomba kale nga ngenda nabo ku muzikiti naye nga siri musiraamu ndi mukatuliki naye namala nembwegomba naye yasiramuka atavudde mu ssomero awulidde najja nagamba njagala kusiramuka bampeeyo n'ebitandika okukola ki okumanya yali muwala nembimuwa n'agenda okiwulidde naye nga yeyekoze eki okusiramuka omuntu kennyini yeyeesiramula lwaki kuba omuntu yennyini bw'aba yeyeyagalidde ekintu tasobola kuvaamu busiraamu nga yeyekola ki kati munaffe atuwadde ansi oli asembyeyo agaye nti ewasa omukyala nga si musiraamu ne bawangaala ebbago of course baali baagalana nga abaagalana naye akaseera katuuka ne bakyankalana bwe bakyankalana ne bibalema n'okuddayo buli omu ne basalamu batingali nga bamaze bazadda n'abaana okitegedde bulungi kakati obuzibu obubeerawo okuwasa omuntu nga tanywedde mu ddiini oba nga si yayeyagalidde abantu abasinga obungi omuwala agenda n'olaba nga omwagadde oba nga omwami omwagadde naye ne mujja muwasagana nga mwagalanye mu maaso naye nga mwerabidde nti ate waliwo ebirina obbafuga kati gwe oyagala kanisa noona ayagala muzikiti bwe munaasuwagana mugenda wa okitegedde olabye okulamula bwekugenda tu abaana be muzadde onajja kwagala agende nabo mu kanisa bwojja kwagala ogenda nabo muki mu bufunze tebisobola kwatagana mubanga parallel lines ezirina equal distance tesobola kumiitinga tewali ontegedde bulungi so kitegeeza nti musoke mukwatagane mu ddiini eddiini eyo okukwatagana mu yo kwe kubanga omuntu oli ayingidde nga yeyeesiimidde nagaba bannange nti nze obusiraamu mbwagadde era kitegeeza buli kimu kyemba namusomesa nga kikwatagana ku busiraamu gye nze nabweyingirira era byonna nja bigoberera nga bebikola ki kuba omuganda agamba eyeeweza omumba bazimukuba kirinamu amakulu nti omuntu bw'asalawo okugenda n'ekintu kitegeeza hardships zonna z'anaasanga ajja zifeesinga exactly nja kuwa example omwami oba omukyala bwe yeegomba munne ku saidi zonna olinya jja nabwa nti mubbi oyo gwoliko omuyaaye akolawo atanga nti wadde muyaaye nze mmanyi bwe nja omuhandolinga okitegedde bulungi lwaki kubanga iktana bihi amatidde
ontegedde kati obuzibu tusanga mu gundi mu mulaavu tusiramula abantu ne tubawasa nga tubasiramudde kubawasa ontegedde bulungi oba kubafumbirwa exactly asiramuse lwakiri obuzibu bw'ogenda okusanga obwo kati ate waliwo ekirala ekiruma mwanyinaffe okubanga ate ye yafumbirwa atali muki atali musiraamu ate nga atali musiraamu kuba kati mu faraido muno mulaba Allah ennamula omusajja bw'aba musiraamu n'azaala mukyala atali musiraamu abaana babalibwa nti baki ontegere bulungi omukyala musiraamu n'afumbirwa atali musiraamu abaana babalibwa nti si baki oba obitegeera ebyo era n'atuwuliriza nkakasanga atuuta okusinzira ku faraido tuba tubala wano eno ontegedde bulungi kakati awo tuteeke mu kategori ki alimuhimu ekisembayo mu nnamula ya bonna wasa omuntu nga yeyeesiramukidde ebyo byalaavu tomuwasa actually nze mpanya abantu amagezi nti omukyala wabanga ayagala kufumbirwa ng'ayagala kufumbirwa oba ng'ayagala kusiramuka naye nga mu kusiramuka kwe kulimu target ey'okufumbirwa mugambe nti nze ngenda kusiramula naye sinze ngenda okuwasa olaba oba ddala n'anywerera mu busiraamu obwo ontegedde bulungi omusiraamu omunywevu bw'ajja gy'oli nti ayagala kusiramuka mugambe nti ngenda kusiramula naye bw'aba akugamba ebya akudaivatinga kutwala ku bya love mugambe nti nedda omusajja omulala ajja okukuwasa atalinze bw'anaddala nga kituufu bw'anaaba ddala nga kituufu musiraamu ajja busigalamu naye bw'onoolaba ddala nti si kubanga ekyo Allah yatugamba ddobagezesa yes Allah yagamba ne Nabi sallallahu alayhi wasallam n'agamba nti injaaka almu'minatu muhajiratu famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna mubagezese kakati naawe okugeza nze kwenkuwadde gwe atuwuliriza bw'ajja gy'olinga oba musajja n'ayagala kusiramuka mugaye sinze ngenda okufumbira wadde nzo neegombi naye omulala ojja kufuna omukyalo ninayo sisita wange oba omuntu omulala ajja gujja okufuna bw'anabanga ddala kituufu nga tekyabadde tageti yakuwasa oba kufumbirwa ajja kuba musiraamu mutuufu so munye namula giyinza obbawa seeka bakazi bangi bali mu bufumbo ebyo naam naye omusanga eswala weetuuka agamba eswala za haji kakanenezisa exactly kanenezisa waliwo bwe banyumiza eswala we yatuukanga naam ajjayo omukeeka n'agenda n'aguteekayo wabweru n'atuula nedda ku ssimu okiraba kati haji alowooza akola ki asaala olw'olutuuka yamusanga ku musaala anti lwaki kubanga byayingira tabisobola tabyagala ye ekyamutwala kyali kirimu laavu kati ate laavu eyaffe ey'obusiraamu etufugira mu mateeka nti gwowasiza era nawe okiraba mu reality kubanga bwe muna kati ffe tusome ku kyattalaka wano owasiza omukazi si musiraamu ebyattalaka yabimanyi kati ogenda kukola otya nga musowaganye omusajja atali musiraamu wanaawona omukyalo omusiraamu talaka agenda gobera teeka ki akati basowaganye nga bwe basowaganye munewaffe bwatugambye basowagana kati ani agenda obbalambula tugende mu mateeka gaawa olaba gwe kennyini nga weetadde miguwa okitegedde so nze ekiru kiri ekintu kimu nti abantu ab'eddiini yaabwe buli omu w'eddiini yaabwe eddiini yo yekufuga kubanga obufumbo ibaada okola kufuna mpeera so amateeka galina okufuga genda mu ddiini owa atali musiraamu kubanga kati bankuweyo kino abatali basiraamu nga bafumbirwagana mu ddiini yaabwe mu mateeka kuba naye wali amateeka simanyi gampeta nga bw'obimanyi bwe basiramuka obusiraamu tebuddamu bbawoowa bagenda bugenzi mu maaso naki na ddiini yaabwe n'obufumbo buli bwe babafumbiza eri mu mateeka okitegedde bulungi kati olw'okuba bamaze okusiramuka kati ate amateeka g'eddiini gegenda osigala nga gabafuga otegedde bulungi olw'eddiini gye bakoze eki naye tebubazzaayo nti abiri bye mwawuwasi byali bikyamu nedda bisigala bituufu nga bwe babikola naye ne bagoberera ate amateeka g'eddiini eyaki ey'obusiraamu ontegedde bulungi kakati mmwe saawa zino lwali muli bufumbo obwa kintabula ekigere ekimu kiri sayidi ekirala kiri sayidi nze nga nsembayo ebigambo byange nali mu kyalo eyo gye nakulira waliyo omwana maama we teyali musiraamu nga taata we musiraamu naye ng'olukutano bwe lutuuka agenda mu muzikiti olw'essande bwe lutuuka agenda mu kyaki abo gyebali paka n'olwaleero
nga ye agamba nti nze eddiini zonna nzisinzizaamu tebisobola kufaanagana abadan tebisobola kwenkana tesobola kwenkana tosobola geraageranya busiiramu kyekyo buli kimu kirina amateeka gaakyo so buli ali mu bufumbo nga mwawukanya eddiini obusiraamu buba bukwinako obuzibu bw'amaanyi nnyo ddala ate era naye kenyininyini yeeretedde obuzibu amukuhandolinga ekintu eryanda ly'omuliro lyatasobola kati era waliwo yangambye nze mukyala wange musiraamu era musiibirako yes musiibirako musiraamu olalaga nti anze nayewukanye naye banaye guno omwezi gwakwetukuza tusombe nga twogera ku Ramadani gwakwetukuza omukyala wabanga si muwoowe kali musiraamu kuba gye bali abalina nga basiraamu naye nga si bawoowe oli yaŋŋamba nti mukyala wange twayawukanyiza ekitanda tetuli bawoowe naye nga tuli basiraamu lwaki obeera n'embeera eyo lwaki mu kisiibo okitegedde nti kikyamu ate n'obeera nga ogenda kusigala ng'okikola nga Ramadani aweddeko oba tegedde bulungi kati ekibi olwo kibi omanyi okwoza n'oyanika mu ttaka ova kwoza ate bw'omaliriza n'okwata n'oteeka mu ttaka wali kati embeera eyo abasiraamu tubbe engulu bannange tutereeze owulidde so mu mbeera efaanako bwetyo sekani dakiika emu yokka weebati tusaba obeeko